All right, I now believe Museveni must be a very, very sad and miserable man. Okusinzira katambi kano kengenda okuzanyira gavumenti ya NRM na buli yenna agirira mu ngalo ateekwa okuba nga ali mu kaseera akasinga okuba akazibu ddala. You, after watching this video I'm going to play for you, trust me, you'll say yes, simple oli mutuufu. But before I do that, Jolo Quality Properties, kakadde kamu n'ekitundu osobola okwefunira poloti. Simply call that number eriawo wansi. Omukyala we bwagikwata gwe mugambi kana akalango nkalabye simple nga yakakola njagala ttaka mu Jolo. Agenda kukulambuza ate ku bwereere. Museveni we yabadde ku rallyemu. It is normally a culture mu NRM okusasula abantu basobola okujja nga Museveni ayogera baweze ku audience. And I believe mukulu sajja watayika bamugamba nti waye abantu bangi kumbe babasasudde. Naye nga the following, the crowds are not organic. Kati njagala nkulage ku rallyemu gye babaddeko ng'ewedde abavubuka bano ebigambo bye bayogedde. Tunuwuliriza katukomewo. Ambulera Kechoma Our power Wamatata Ambulera Wamaka wanena chi Sente nenga ambulera Wajisata Wajisebo Wajitata Esebo Sente na ubimanyi Ambulera Kabanero Ambulera Sente tata Esente mugenda yetu kola tutya Tukole tutya Wama tukole tutya Ambulera Ambulera Etata Seto ya abantu babo mbalaba bali ku bodaboda bavuga babawadde amafuta ga mutwalo naye buli atuyita katugamba tulonda ambulera. Alright, emabegako Kyagulanyi Sente Robert Bobi Wine yakolako statement n'agamba, I am going to run the most expensive campaign using Museveni's money. Abasinga tetwakategeera. Era oluvannyuma lw'okudda n'enkola revision n'entandika oyita mu events ezizibaawo for quite some time. Ntandise onotisinga statement ya Bobi Wine. Ono omusajja alabika mulanzi, alabira wala. Lwaki nkugambye nti Museveni must be a very miserable man? That is the reason. Alimbiddwa, of course ku ground tatuukayo nga ye. Wabula alimbiddwa abo basindika bagenda kukuba abantu essasi. Alimbiddwa abantu mbu oyina amaanyi ku ground oyagalwa naye nga amazima ga Katonda mu ggulu abantu bamwagalako Sente. Tewali kintu kisinga luma mu nsi muno. For example, ng'oli musajja ng'olina omukazi ng'owulira nti oyagala nnyo ng'omuwa ne ssente okujja okulaba naye olumala okukwata akasente ng'azze okulaba n'agenda n'akalya n'akavubuka wali eri kayagala ebyaddala gwabeera akwagalako ssente. Now wano we tutuuse eyo yabadde rale emu kuza NRM bamobilizinze abavubuka
okuva ebule n'ebweya ne babaleeta babeewo ku lwale olwawedde baalabiddwako nga bava mu lwale nga bagamba ekigambo kimu umbrella tiikinga. Omuntu watukira okwogera such a statement mu kamera abeera ku alaali abamuvumu era aba amaliridde nti agenda kutiikinga umbrella. Abasajja bakoze buli kisoboka okulaba nga bafrustratinga National Unity Platform. Njagala owulirize waneeno. According to the law, gavumenti erina okuwa ekibiina ky'ebyobufuzi ssente. National Unity Platform baagimma ssente. Era emu ku nsonga lwaki baagimma ssente, they wanted to cripple emirimu gy'ekibiina. Babeere nga emirimu tegitambula, kibalemese okunoonya akalulu. Naye Kyagulanyi Sente Robert Bobi Wine ng'omukulembeze wa National Unity Platform beekutte nga bayita ne mu bannayuganda ne beesondamu akasente. Museveni waavaako si Kyagulanyi yamuggyeko nno, wabula bannayuganda be baggyeko Museveni, because Kyagulanyi atukesera n'agamba eno ensonga si yange nga Kyagulanyi, yammwe bannayuganda. Museveni okuggyako Amini ne regime eyo yaliko yayita banne, they were 27 ne bagenda mu nsiko ne bafuna ne bakadoogo ne bakuba emmundu for 5 years ne bajjako Museveni. Kyagulanyi ye teyayita abantu 27 akunze bannayuganda, okumanya nga akunze bannayuganda nti ne gavumenti yamumye ssente naye n'ayita mu bannayuganda ayina 1000, ayina 2, ayina 3, ayina 4, ayina ekido, abaana ne basonda akasente newankubadde nti kabadde sikeeka akamala naye bakakozesezza first and foremost okunoonya akalulu. Tewali lunaku at any day Kyagulanyi walemeddwa fuluma nnyumba ye genda noonya kalulu ng'ensonga gyawa nti talina mafuta. Agenze buli wamu, tiimu yonna ng'eri well facilitated. Si ssente za Kyagulanyi wabula bannayuganda, because baleeta ebya iPod na buli kati tebannamuwa ssente. Kati waliwo party age ebulayo yeyokuuma akalulu. Amazima go akalulu kakuuma kyetaaga ssente, okusasula ba polling agents, okuba facilitatinga. Naye ate National Platform yo yanjawulo nti waliwo polling agent agenda okujja nga tayagala ssente wabula nga ye agenda ateteekamu zize, kubanga baateekawo slogan. Abasinga balowooza slogan ya protest vote yali just yakwejalabya applyinga mu buli situation. Nti munnayuganda wabanga abadde asiba agamba kalonde kanoonye, kalonde kakuume. Kati wano kakuuma we tugenda ennaku z'omwezi nga 15 nga tumaze okukalonda tukakuume awo. Ne oba oyagala ba polling agents 30 ku buli polling stations, bannayuganda basobola okweyiwa. Kati awo gavumenti Museveni ne banne we bafiiridde mu movie yaabwe nti bali balowooza ajja kutwetaaga tusabe ssente zosasula ba polling agents awo. Ye Kyagulanyi ya insisinga n'agamba abantu mukuuma akalulu temuva ku polling station. Kati mwabo temusobola bulwamu polling agent ayinza kujja ku makalulu ka Kyagulanyi wali ku ntabwe nga kuliko ne bali abali in the radius of 20 meters. Awo basingirisiza amagezi. Amazima go abasajja balimbye muzeeyi bamukubyeko ssente naye agenda kuba omuntu essasi mu kabina. Gamba nti Museveni agenda kuba omuntu essasi mu kabina mu comment section. Wandika ogambe nti Museveni agenda kuba omuntu essasi mu kabina. Tamuza video.